ambuza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka, wabula bugenda mu Uganda yonna, era ebitundu bya Uganda yonna bitundu kyekimera ndiwo ekitiibwa kyekimu, naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko mugambe nti buuza Mayiga webalenye bebaliga. Najja ne mbakubira omulago obutakula mbaga nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa, wabula saabagamba nti bamuwambye bamututte mu kifo gundi bagundi. Ebiseera ebisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako n'eddako, towaayo 10 ku 10 ku information eyo, kubanga oba ow'omulabe wo okwetegekera ki ekiddako. Nkiddamu bwe najja ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa, saabawa byonna, kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba, information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako, mba mbategeezezza kye mba mbategeeza nga ngoberera. Saakubulira nti bamututte wano bamutadde wale mutadde no, kubanga nze system yange ne intelligence yange siwa mulabe chance kwetereza, no sikikola. Kati video etandise kavudde kwanjula. Tebaayo omuntu yenna kuga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America, ekyo kifu. Tebaayo omuntu yenna kuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimani, ekyo kifu. Tebaayo omuntu avuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza, ekyo kifu. Bwe fufulurufu. Nkiddemu tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America, tebaayo akuga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany, nti ali Bungereza, nedda. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Africa mu ssaawa zino wesigenda bawa nsi na kifo waali, kubanga nze omulabe entambula naye. Reference njazire nawe tubali mu International Criminal Court oba nga tuli mu kooti y'ensi yonna, reference njazireeta. Nenjala tegeeza Abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa. Central Africa ne mu Southern Africa. Ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso. Era tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo, tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa, bano gye bamuwamba omutwala. Kati gwalina obwongo n'omuntu ogukola, osobola okukozesa intelligence yo n'Abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo, naye nga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola. So Peter Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Semwai, Iso Muhoozi, Museveni, we know each and everything. Ekisokera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwajjo mu maka ago mukulu John Katende nanyini Ebons, yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga, erimu John Katende kennyini, Peter Mayiga, Douglas Mukiibi, David Wassajjapuli, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga. Mwabadde ku Tanka Hill Muyinga mu maka ga Katende. Mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu gwalumye gye kujja information. Era ndowooza mwakyogedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi. Naye nabagamba nti
mwabatali baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita baganda okumanya nti omuganda mpisa na bulombolombo na nnono era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanyawo kabaka ne bwakabaka n'abanyarwanda bemukukuta nabo batayi information nakyo mukimanye ebisigadde bireeta byokka ne mutuuka n'ogga nti Alumbe alabika alina omwana wa kabaka gwakwana mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubidde akatambaala sikyakwana tebankwana nze akali enkoko kaafa tekaliiwo kyobomanya ekyokubiri nze sinze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omumbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya kyovula nti mba ntandika video zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basaava ne bannaba kubanga mbawa ekitiibwa kati gwe bw'ogamba tisimanyi nnyo omwana wa kabaka akomukubye kafu muli kakyama okitegedde bulungi nnyo era omweriko mwenna mwakkiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliza Ssaabasajja Kabaka temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddira ewaka kigenda kubeera miwunyo ekyo nga muli mu meeting eri ku ttanka hiiro muyenga ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Pawulo ajje kuwona Butuluki ano ane monsonyi omukatono ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu wano Pawulo ajje kuwona Butuluki anoonye muzzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukole kye mukola kyonna njala bagamba gwe mwasindise nga mumwewulira bw'abanga njagala agende ku poliisi yonna ennene mu Istanbul mu kibuga ttako bagende ku Ministry of Internal Affairs ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Daudi Chwa abaganda abeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa famire zammwe tuzimanyi era nammwe abaganda abeetabi mu kutta kwagala okutta mwana wa Muteesa Mutebi nze ngamba mwabattanga lulinga information tesobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza abaganda ki ekigenda maaso ku ssaawa zino mu meeting ero gwe mwasindise Pawulo musaasidde kuba gwanoonya tamumanyi bw'oyinza okubonda ku video kundoza nti odaba yono ayogere essaawa zino naye nkusaasidde ekyo tekivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna Mayiga mu meeting ero yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujjewo omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongereyo afune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga already ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga akkaatiriza ebigambo bya mukama we namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologomento likyalisemakookiro mumusigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa naye munaakozesa ebigambo ebikawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekennyini mwekanze okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka abaganda tuli mu kkungubaga buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira ye ssaawa ozire buli mupiira gw'ekikaago togenda yekobe musambi kobe muwagizi
muzire empira gy'ebika, muzire empira gy'amasaza, muzire emikolo gya Bulange, muzire emikolo gya Kabaka gyonna egitekebwa Kabaka taliiwo. Saawa ya kwesiba bimyu, saawa ya kwesiba mbogo, saawa ya kwekalakaasa. Buli muntu yenna azannyira mu Bwakabaka bwa Buganda n'obuwangwa n'ebyo n'obwogenda kuleeta obuzibu. Mayigo kali addakadde envunyogirira mu katiko naye ekulinze. Emmundu ezikwewaza era zezewazanga n'enguli Obote. Ojja kumbuuza olwalero Obote yafanga ne Muteesa gwe yatta lwaki Abaganda bakyawala n'Obote ng'ate gwe bamuwalanirako yafadda ojja kitegeera nkubu. Mobile money netaga national ID. Ne government eno lwaki temutuleka? Why don't you leave people alone? Abantu betaga okutwala abantu mu malwaliro. People are sick. Ne government eno muva baize mbintu byekisiru ebyo byempulira. Sente zange esimu yange kati lwaki banetaga national ID okujjayo sente ku mobile money mwe milioni emu n'okudda wago. Government mutuleke olw'okuba wagira ate temutufuula basiru. Why don't you let people be? Lwaki temuleka abantu kati ne mubaala national ID tuzijjewa. Nyenze kugula mwenge mubaala kati national ID njijjewa luyali. What if nyenze muloji? I have to pay the prostitute kati malaya musasuze eki. By the government temuleta butabanguko. Don't create chaos. Ba malaya tubasasuze eki muloji. Tell me.